naye nga jjukira nti nno Coco Must Shine muwala wa Moti munange ate mbirina bibino omuyimbi Shiba Kalungi ate wano muganda wange kibadde kika naye nga ate King Saha ali wali e Dubai okumaliriza shows bibino nno kakati nsumuludde ntandikiddewo ate ne King Saha muganda wange wabadde wali e Dubai era nga bw'olaba omwana mulenzi abadde atuuse wali wonna agenda bakomerera kye bayita omubimba ate wali eside eyo muganda wange era nga bw'okirabaawo kakati nga ate awo nga nvuddewo katono nnyo muganda wange nkute wali akatambi k'omuyimbi Shiba Kalungi nga wabadde wali nga ali kukola rehearsal kakati owedda munnange bakomenti nga wali mu komenti nga beebuuza bagamba nti mwana muwala ono agenda okumulabisa wali bannaye ku concert ku stage ng'ali mu kuyimba bannange kikabuka olubuto Shiba gye lumukola ennaku zino muganda wange kikambwe kakati wali babadde babukabukamu era nga bw'olabaawo n'omuyimbi wali Fikfa Maker nga ali mugezesaamu wali wonna bagetezeemuko crazy katono nnyo muganda wange gwe alaba Jominat Yugi naye nga ate awo nga nvuddewo nkutte wali akatambi ak'okusatu munnange wali muwala wa Moti muyite Coco Must Shine muwala wa Moti era n'omuyimbi wali Loyo Jeff muganda wange gwe alaba Jominat Yugi kakati nno bibino bivuddeyo Loyo Jeff munnange atadde obutambi buyitirivu era nga bw'olabaawo obutambi bubadde bwo buyitirivu naye nga kakati bisaanikidde wali ate TikTok muganda wange gwe alaba Jominat Yugi Facebook ate n'emikutu emirala era nga bw'olabaawo obutambi bo amazina abuto naye nga kiraga mu background music ali mu kiraga nti nno mwana muwala ono akyamwetaaga amumatira okukamalako obumazi muganda wange gwe alaba Jominat Yugi era nga bw'olabaawo kakati Coco Must Shine muwala wa Moti naye avuddeyo munnange wali ate n'abako byayogera ku katambi oba ku butambi obugenda mu maaso muganda wange making sure nti no subscribinga o likinga o commentinga osaate n'okusharinga kansooke nkuwa akatambi kano ate male nkomewo katono nnyo. Hi everyone, how you doing? It's a girl Coco Must Shine. Era nga leero bambi ekindeese, I want to clarify something. Kindly listen to me. Videos emulaba ezitambula of me and Roy Jeff. Videos on Kadde. They are old videos. I don't know why he's posting them now. Simani. Over fame. I don't know. I don't know why. But I've talked to him several times now. I don't know. But those videos are old. Me and Roy Jeff are not dating.